Tugenda mu sura 16 tulabe kiki ekyaddirira nga Ibrahim Mukama yongedde okumusuubiza ebintu bingi nnyo ku lyensi naye nga ye alina obweraliikirivu olw'okuba nti yali tannafuna zadde ate ng'emyaka gyabwe gyali gigenderera. Kati mu lunyiriri olusooka essula 16 wagamba nti Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atamuzaala mu baana era yalina omuzaana Omumisiri erinnya lye Agali. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti laba no Mukama aziyizza okuzaala nga nkwegayiridde. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti laba nno Mukama anziyizza okuzaala nga nkwegayiridde, yingira eri omuzaana wange mpozzi ndifuna abaana mu ye. Ibulaamu n'awulira eddoboozi ya Salaayi. Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atwala Agali Omumisiri muzaana we. Ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulaamu musajja we okuba mukazi we, n'ayingira eri Agali naye n'aba olubuto. Awo bwe yalaba ng'ali lubuto, mugole we n'anyoomebwa mu maaso ge. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti okwonoona kwange kube ku ggwe, nakuwa omuzaana wange mu kifuba kyo. Kale bwe yalaba ng'ali lubuto ne nnyoomebwa mu maaso ge, Mukama atusalire omusango nze naawe. Naye Ibulaamu n'agamba Salaayi nti laba muzaana wo ali mu mukono gwo, mukolere ekifaanana ekirungi mu maaso go. Salaayi n'amujooganga n'adduka mu maaso ge, ne malayika wa Mukama n'amulabira awali oluzzi olw'amazzi mu ddungu, oluzzi oluli mu kkubo ng'ogenda e Ssuuli. N'ayogera nti Agali muzaana wa Salaayi, ova wa era ogenda wa? Naye n'ayogera nti nziruka mu maaso ga mugole wange Salaayi. Olunyiriri olw'omwenda. Ne malayika wa Mukama n'amugamba nti ddayo eri mugole wo, ogende wansi w'emikono gye. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti ndyongera nnyo ezzadde lyo, n'okubala ne litalabika olw'obungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti laba oli lubuto era olizaala omwana wabulenzi era olimutuuma erinnya Isimayiri, kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwa kwo. Era aliba ng'entulege mu bantu, omukono gwe gunaalwananga na buli muntu, n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye, era anaatuulanga awali baganda be bonna. N'ayita erinnya lya Mukama n'ayogera naye nti ggwe Katonda alaba, kubanga yayogera nti n'okutunula tunuulidde oyo andaba. Oluzzi kyelwava luyitibwa Beralira Kayiro. Laba luli wakati wa Kedesi ne Beredi. Agali n'azaalira Ibulaamu omwana, Ibulaamu n'amutuuma omwana we Agali gwe yazaala erinnya lye Isimayiri. Ibulaamu yali yakamaze emyaka 86 Agali gwe yazaalira Ibulaamu Isimayiri. Mukama yeebazibwe nnyo. Tujja kudda mu ssuula eyo 17.